Poliisi y'ensanja eri ku muyigo gw'abassentebe b'ebyalo bana mu Nabbingo nga bano omuyambi w'omukulembeze w'eggwanga ow'ensonga z'enkizo Fiona Balungi yalagidde bakwatibwe olw'okukozesa obubi woofiisi zaabwe. Bakyameeni bakwatibwe bwangu ddala. Kiki bakwasa? Bano abantu batyobodde ofiisi oba office abuse. Tebalina lukusa. Siraba kiki ekibadde kigaana abasajja bano oba abakazi bano okutuuka wano. Ne babadde bakaana okwogera naye nga purezensi yaabwe yeeri. Kati ekyo kitegeeza nti si bantu balamu. Era njagala mbagambe bantu mmwe nti pulezidenti ateekamu ekitiibwa nnyo wa LCs naddala LC1s. Era ky'okola buli kitundu kyonna kyatuukako agamba tasobola kwogera nga LC1 tayogedde. I'm making sure LC1s ne boogera because abayagala kumanya omuntu wa wansi eri awasooka ali atya. Kati ekyo kiba kiragira ddala nti pulezidenti abateekamu ekitiibwa eky'amaanyi bwe kityo. Naye kyanaku nnyo nti ate ye pulezidenti ne ofiisi ye babayita nti pulezidenti ne ofiisi ye kweyita nga chairman ate bwe ne bagaana okutuuka w'abayise. Ate ekyo kye mbaŋŋamba babakwate babavunaana omusango ogwakwabyuzinga ofiisi oguli under act guli under local council act 2006. Kino ekintu kino poliisi ange bakimpadde abanamateeka wali. Kati ogw'omusango tukwate bachairman abo bonna nga bwe nkuwadde akantu ako batugulire lwaki banyooma omukulembeze w'eggwanga. Nze kati wano siriiwo nga nze. Balungi okutabuka bw'ati kiddiridde ab'omutuba gwa Ssembizzi okuddukira mu woofiisi y'omumaka g'obwa pulezidenti nga baagala abataase ku bantu abanyagako ettaka lyabwe ng'embeera eno yeewaliriza abakungu okuva mu poliisi, amaka g'obwa pulezidenti n'abalangira abakulembeddwamu Ssaabalangira Godfrey Kikulwe Musanje n'omumyuka we okusitukiramu ne batuuza olukiiko. Era tuli basanyufu nnyo oluvannyuma lwa Madamu Fiona Balungi okujja olwaleero ku butaka bwaffe obw'omutuba gwa Ssembizzi n'alambulula bulungi ne Ssaabalangira n'alambulula engeri abasenze bwe bagenda okusasula obusuulu wamu n'okwewandiisa. Twebaza Katonda olunaku lw'olwaleero lubadde lwa byewuunyo okuva ebbanga lyonna ng'era Ssaabalangira waayogedde nti emyaka gikutte 30 nga tuli ku nsonga y'emu. Naye olwaleero muvuddemu ebibala ebirungi bwe tusuubira nti Ssaabalangira nga wasuubiza tugenda kukwatagana n'aba Land Board bwe tumanyi nti si be bavunaanyizibwa ku ttaka lino newankubadde ekyo bakitaddewo ng'abatuuze bakisaba. Naye nga tukimanyi bulungi Land Board tevunaanyizibwa ku ttaka lino, evunaanyizibwa ku ttaka lya Ssaabasajja Kabaka naye si ku ly'abalangira ab'omutuba gwa Ssembizzi. N'olwekyo ekyo tujja kukikola olw'okusanyusa abatuuze naye ng'ate twakikolako dda. Era kyova olaba mu bisonga ezimu ezisinga aba Land Board tebazeetabamu kubanga bamanyi nti ettaka lino teribakwatako. Abatuuze balombojjedde abakungu bano okusoomoozebwa kwe basanga ku ttaka lino nga lino likaanirwa ab'ekitongole kya Buganda Land Board wamu n'ab'omutuba gwa Ssembizzi. Ffe ensonga yaffe ng'aba abatuuze tumanyaanyi nannyini mutuufu. Tuuze kye twetaaga ttaka lya Ssembizzi tubuzaabuziddwa nnyo ebbanga ddene nga twali tuwa busuulu tuwa Buganda Land Board. Ab'omutuba gwa Ssembizzi ne bavaayo ne bajja ne batugamba be bannannyini ttaka ne tutwala nga obuvunaanyizibwa naffe abamu okukinoonyerezaako kituufu be bo. Oluvannyuma ennyo abamu twategeera nti be batuufu ne batugamba tugende twewandiisa abakitegedde mu ofiisi ya Ssembizzi. Ne tugenda ne twewandiisa okutupima ebibanja byaffe era n'okwewandiisa ng'abatuuze mu kitabo kye. Kati obuzibu wabwajjira Buganda Land Board yasigala nga bano bazze ate nga nayo ekyajja eyagala okusolooza ssente. Kati ng'obulwa w'ogenda okugamba nti nno mpoono oba mpoono. Naye twatuuka ekiseera ne tumanya nti n'obusuulu bwe tuwa Buganda Land Board tebutuuka gye bulina kulaga.
kubanze natwala obudde bwange nenninya taxi nengenda Emmengo wali mu office ya Buganda Land Board nembabuuza nti bannange ddala eno manjibwa obusuulu bwange we bugenda we wali watuufu nze kennyini empapula zino bwokebera muno kino gundi kye baatuwanga bazza otupima nti no batuwa certificate ez'otulaga ebibanja bye tuliko empapula zino kaakati ne tujja ne tuba nga tubadde tuwa busuulu kuno ku mpapula buno obulisiiti ezimu zino z'olaba zabuwa busuulu nawanga busuulu n'obulala buli wakate buli kuno naye natuuka ne ŋŋendayo ne baŋŋamba nti mu ofiisi muno towangako ku busuulu ne ŋŋamba lisiiti ze nnina nga zawa busuulu nazijja kwani badde ŋŋamba logo yonna eriko yammwe ya Buganda Land Board nti bakubanja sente empitirivu towangako ku busuulu nekitegeeza nti sente twaziwanga ezirina we zigenda Buganda Land Board tetulinayo yadde fayiro omuntu yenna abadde awa busuulu ng'ova eno tolina fayiro ekutegeeza nti gwe namba yowerako busuulu yeewa yeeno tetugirinaayo nga kitegeeza ekintu kyonna kikolebwa era kyabubbi. Ssaabalangira Kikulu Musanja ategeezezza nti ettaka lino lyabwe ng'abalangira ba Ssembizze ng'agamba nti baakutuula n'aba Buganda Land Board okuttaanya ensonga eno. Ssembizzi mwana wa Ssuuna naye yaweebwa ettaka Omutala na Bbingo naye bano banne bonna bwe bafuna ebyobugagga eryono ne lijjamu amakoona kubanga ye bajja mu ofiisi yabaga nti Kabi alina Sewati alina naye ffe eryaffe liritya awo twetegerekana wegujjira. Ssaabasajja Kabaka yalamula Obuganda bwonna era yenanyina ettaka lyonna naye ekiruma bano nakirambika bulungi mu biwandiiko byange nti bano baagala nabo okufuna kyebafuna babenga bwe basolooza busuulu gavumenti ya Ssaabasajja efuneko ate nabo babeeko kyebakola ki bafune kyokka kyekibatabula kubanga babatulagira baga nti tuva mu mutuba omukulu ogwa Ssembizzi Nabbingo bo basigala batudde mu nkiiko nnyingi ewaffe bateesa ku bintu bino okulaba tunakirambika tutya naye oluusi omuntu enjala wemuluma nawula kawooka emmere baga nti banajula ddi setujja kukkuta naye baleeta emmere alyakutono bwati ngaakoze eki nga kukuse kale na bano kituuse ebintu bino njala kubaluma baga naffe twagala okuba nti omugabo gwa taata waffe gwe yatuwa twagala tubeeko kyetukola ki kyetufuna ani nannyini bategeeza nti Ssaabasajja yatwala ettaka lyonna kubanga yali lifundibwa kya 36 naye bonna bagenza kulaba ebifundibwa byabwe baalina abaana be baazaala n'ebigagga byabwe bano banoonya bwenkanya bokka ensonga eyo singa yakolebwako ng'oyalambikibwa niyona tebyandikoze eki naye nga mu nkola entuufu tuyinza okugamba nti bano ekibalumwa kyokka kufuna ku kantu ku mugabo gwe bakola ki twafuna okuva ku Nankana kubanga Ssekabaka Ssuuna emyaka giyinza okuba nga giweranga 4 kasooka lamula Buganda yali wa 11 ekyokka kikibaluma nti baga nti twaviramu awo ono alina oli alina nange nina eryange nandi mulangira wamukulu wa Mutuba nange nina eryange jinva era mbaako kenkola ki kenfunayo bano baga nti basigala mu bbanga kamuwaffe ekyo ensonga yokka eruma bano naye musonyiwa ensonga eno yandibadde yaffe ya mu nnyumba naye yatandula ku bigere netukafa mu ofisi endala nsaba abatuuze tube bagumiikiriza tulabe
ani asolooza busuulu kubanga ebintu byonna ebitanda gyayitibwamu ettaka baali batwali emupira naye emulugunya nti baba bagenda kwagwawo mu ttaka. Abantu bano baagala abatuuze naffe twagala nesabasa kiragala tewali kutaataganya batuuze ngaoli kyayogedde nti ebibangirizi waliwo okweraliikira nga bagamba nti bano banaatwala bajja kutaataganya abatuuze ba Ssaabasajja. Si kituufu. Bannamateeka banjulidde abatuuze b'emu ku byava mu nsinkano gye baalimu n'abakungu b'ekitongole kya Buganda Land Board nga bakakasizza nti omutuba gwa Ssembizzi gumanyiddwa nti weeguli nga kati ekisigadde be ba Buganda Land Board okubakwasa ettaka lyabwe. Nti ba chairpersons abantu badde babeera mu nsonga zino ate bakoze kimala okujja okubeerawo okuba nti bagonjoola abantu baabwe oba okubategeeza ekitundu. Chairperson obutajja mu lukiiko nga nolwayitiddwa office visit kimenya amateeka alina emisango gyalina okuddamu ng'omuntu n'ebyo si byange mukamwanga anaabyogerako. Naye tusuubiza era tulimu n'okukkiriza ng'eno ensonga erina okuggwa era egenda kuggwa mu ngeri yonna. Omuntu akwasa Embizzi mulamu gukyaliwo, office erina okukola nga bw'erina okuba. Tetujagamba nti office eyo evwewo, office weeri. Tetufunako kiwandiiko okuva mu Buganda Land Board ekigamba nti omuntu akwasa Embizzi gwavaawo. Etegeeza mulamu era kukyasobola okukola emirimu gyagwo ng'omutuba. Obanga oli eyo ng'omanyi nti office weeri era nga wanjagadde okutereeza obutuuze bwo, mbadde nkusaba wetanira office ezo mutambule nazo. Kuba ebiwandiiko ebimu bye tulina ku fayiro bye twafuna omugumwe nga musasudde nti musasudde busuulu, twagenda okubiwandika Buganda Land Board n'ebyegaana negamba bino si byaffe. Tulina ruling judgment okuva mu kooti ezikwatagana ku Buganda Land Board. Tetugenda kubyogerako nnyo bya judgment ebyo, naye mbadde mbasaba mudiiringe n'office eriwo. Ssaabasajja gy'amanyi nti weeri era agimanyi ey'omuntu akwasa Embizzi. Tubenga batambula maaso okufuna n'obwenkanya mu nsonga zino. Be baviiriddeko abantu okubundabunda kye batajja kukkiriza nga sibye abatuuze okukolagana obulungi n'abalangira ba Ssembizzi ku b'ettaka lino lyabwe. Pulezidenti agezezzaako nnyo okuzaala naye abamu bafuuka ebyana temuba munenyeza nti musajja wa. Naye waliwo abakyali batuufu nga baana nga basobola okukola ekituufu nga baagala bwenkanya. Omu kwabo yenze nze saagala muntu anyigirizibwa in my life. Era okulaba omuntu anyigirizibwa kinsuza nga seebase azifa omuntu oyo muyinako oluganda. Kati kyenva ngamba taata Ssaabalangira nti bagwasa Embizzi afune obwenkanya obwangu ddala. Kikulagira ntusaba. Babamu ku bassentebe abalina okukwatibwa bategeezezza nti bo beeteefuteefu okukwatibwa bavunaanibwe. Agaana ebiri ku mukutu gw'ekyalo n'ayisa kiwandiiko nno batukwate. Ffe weetuli nze sibbanga ku ttaka lya Ssembizzi wabula ngoberera biwandiiko ebijja. Era teri kiwandiiko kiva wa Ssembizzi kye sirisiivinganga. Teri kiwandiiko kiva mu ofiisi ya Madamu Fiona kye sirisiivinganga. Naye olwaliwo baba nga bagenda tukwata